Vayo akasameme katandise okweyoleka naddala kalulu akabonna akabindabinda ak'omwaka 2021 abantu batandise okwesowolayo buli omu ng'agamba nti ku luno ayagala akwata enkasi ey'obukulembeze obwa Uganda. Joseph Kabuleta y'omu ku abo abeesowoddeyo agamba nti ye ekigenda okumutanula nsonga za kuyitimusa byanfuna mu ggwanga. Munnamawulire munnabyabufuzi ate nga Musumba Joseph Kabuleta y'omu ku bakeesowolayo okuvuganya ku ntebe ennene mu ggwanga ey'obwa pulezidenti. Mu mboozi ey'akafubo ne Salt Media, Kabuleta ku myaka 48 agamba nti ye muntu agenda okukyusa eggwanga lino singa bannayuganda bamusaamu obwesige. Ekirowoozo kyange eky'okwesimba ku bwa pulezidenti kyatandika emyaka egiwezeeko emabega ng'etaano oba oli awo n'okusukkamu nga ndaba embeera y'eggwanga teyeeyagaza ate nga ndaba yeeyongera obuteyagaza naddala embeera mu byenfuna. Kati ekyo kye kyandeese kuddaabulula mbeera ya byanfuna kusumulwa ku ssente abantu bafune ku ssente. Ku by'obutaba na mirandira mu bitundu eby'eggwanga kuba tajjidde mu kibiina kya byabufuzi kyonna, Kabuleta agamba nti ye n'ekibinja kye ekiwenja akalulu basensedde ebitundu ebisinga balinda ssaawa yokka. Kati akalulu tukanoonya kubanga bwe nafuluma already twali twatandika dde okukola nga tulina abantu abatutambulira mu bitundu ebyenjawulo. Kati bwe navaayo era bangi ne bajja ne batweyungako because baawulira message ng'ebakolera. Kati bakubira okuva mu bitundu ebyenjawulo ebyamawanga ne bagaja ngu eno tugenda kutegekera. Kati ne tutandika okukola arrangements mu bitundu ebyenjawulo. Kati era bangi batulindiridde tugenda kugendayo naye already abantu abali ku ground gye bali. So strategy y'okunoonya akalulu tutambula bulungi nnyo. Ku kakuyege owa sayansi ng'ono y'ow'okuwenjeza akalulu ku mikutu gy'amawulire. Okusinziira ku kakiiko ak'ebyokulonda, Kabuleta agamba nti y'ensonga lwaki yakatwala mu mbuga z'amateeka. Sigiwagira actually nagitwalako ne mu kooti, tukyali mu kooti nga ngiwakanya. Nga njagala kayimiriza n'ekyondoza kyasuse ne kijja naye already tuli mu kooti era omusango gugenda kujja tugulire nga tugezaako okuwakanya nkola ya scientific elections nga tugamba nti ba scientists bangi bagamba nti tewali nsonga lwaki abantu basobola kukuŋŋaana mu campaign naddala nga balina bye bakozeeko ebyenjawulo okuweze ng'okwambala masiki oba okunaaba mu ngalo okukozesa sanitizer n'ebintu ebiringa ebyo. Tanzania egenda kubeera n'akaabwe mu October ndesi bya scientific. Ku nsonga z'abavubuka abafiiriddwa ekyokukola mu kiseera kino ekya coronavirus, olwaye ekyagamba nti gavumenti tessizaayo mwoyo. Agamba nti enteekateeka zaalina z'amaanyi gye bali badde ku mikutu mugattabantu nga bagikozesa okutunda bye bakola si kuvuma. Nteekateeka y'amaanyi because abavubuka actually bye basinga okumbeera ku bwongo kati because tebalina mirimu. Kati omuntu atalina mirimu aba alina obusungu bungi because ayakola eki. Naye bw'oba okera ku makya n'oyambala ettaayi yo bulungi n'ogenda n'obaako ne woogenda n'obaako ne byokola n'ofuna kasente ng'osobola okubeerawo ebiseera ebivuma oba toyina. Kati emirimu gy'abavubuka si mizibu nnyo, myangu ate bajja giraba. Eyasoma n'atuukawa, ataasoma, eyasoma n'akuguka, emirimu gijja kubeerawo. Economic teesumulukuka because kye tugenda okukola. Ku kwegatta ku kibiina kyonna eky'ebyobufuzi okuwangula akalulu kinakiwakanyiza ate bo bannamawulire azze n'enteekateeka ey'omuggundu okubabbulula. Nzija nga nze nzekka because kati olabe ebibaddewo drama oyo yenna abaddewo. Saagala kuyingira drama oyo. Nze by the way nzija nina ekindeese kyago because abo bonna tewali ayogedde ensonga emuleese emu bweti owulidde. Kati nze gye ŋŋenda gye badde bambuuza buli omu amanyi financial liberation owulidde because y'ensonga endeese financial liberation. Ne kati mbuuza abala so abantu bonna batadde nnyo essira ku twegatte tujjeko mu 70. Kati bw'avaako agenda kuvaako ye naye kikye tuyina ekitulaga nti ekigenda okuddako kijja kuba kisingirako ddala ne kino ekibaddewo. Ow'amawulire number 1 bwabeerawo freedom of media ng'osobola okwogera n'okola kyoyagala ne wabeerawo economic situation nga nnungi nga wano batakusasula ogenda ku mulimu omulala n'omulala. Omanyi variety eno ye creating a demand. Ku bikoleddwa gavumenti ya NRM mu myaka 34 gye yakamala mu buyinza aliko bw'abiraba. Tewaba balimba tewali kyakoze kuguumaza bantu na kubalimba myaka 35 kyekyokka n'ebintu bye yagamba ebirala bino nti biki pandagaali tewali kite kye tutalabye. Oyogedde kino bakukute
zibali bankutteko ne bakunyiga byagamba byagenda okulwanira kati babikola kati akoze eki okussa amasinzizo mu bitali bya nkizo okuliwo ne bannayuganda okubasumululira ssente nga ze mu buyinza abiwumbawumba bw'ati katonda ali wonna naye abantu bebakuŋŋaana bonna abakkiriza mu katonda embeera ebala yanjawulo si bwe kiri kati ekyo kyo bakikoze mu bugenderere just tebaagala baagala kozesa excuse ya covid olw'akalulu kati abalonzi bange ekintu kye mbagamba nze kakyogera ate nze kasobola okukikola kusumulula nsonga ya ssente kuddabulula nsonga ya byanfuna kulaba nti omuntu asoose n'aba bulungi nnyo eggwanga lino ssente ze tulina katonda ebintu byeyatuwa ebyobugagga byeyatuwa bibe nga bigasa buli omu byatumwebaze Godfrey ne Elias Sajabi Sorot TV